alien skin eno message yo atenga njikoledde mutima mulungi awatali kuwayiriza awatali bayasi yonna awatali bukumpanya sigwe asoose okuba omuyimbi ow'amaanyi Yesonyiwe Kyagulanyi nze newala nnyo omuntu akuba ng'akozesa Kyagulanyi naye oyitiriza akamanyiiro oyitiriza okusoomooza kati omusoomooza bwe yakwadde wanu Love Beach agikumme ensi erabe nga Bobi Wine atayagaliza mwana muto kuba project gye baakuwa kulabisa Kyagulanyi era omulimu ogwo obadde ogenda gukola era obadde ogukoze bulungi omulimu gw'abasajja naye nga bomanyi nti Katonda ye yaleeta akasajja ako nti no weapon formed against him shall prosper. Okimanyi bulungi nti mission yo yakulabisa akasajja ako Kyagulanyi naye Yesonyiwe bwe yagala kali ennungi. Okimanyi bulungi bwe twava ku Freedom City bakutomeza ki project Kawumbi ekyalo eky'omugenzi Katolubwama Honorable Omugesi ja kwatula manya na connecting ne bakutwa ne bakuwa sente. That's why weita team Kawumbi kakati atogifudde business bana Uganda obayita basiru ze sibera propaganda walumbuye sijja kuyita wa SF solo kuba musi yali manager we yali wa SFC ze sijja gendera ko yo propaganda ne manyi bulungi okimanyi twakola show ya Freedom City State House ngeraba ne bakuyita ne bakuwa obusente gega amanyi goyogeza yesokola kyo baba promoter obuka kabanga lya police ne batakwata olozo li wa manyi nnyo ne munange Museveni user fena Museveni tumumanyi Museveni bali tebaagala wegate ne Kyagulanyi nga bamanya abavuuka bakiririza mumwe kati gone bakuleeta okendeza amanyi ga Kyagulanyi kubanga babamanyi bwe muneegatta mujja kulagira ensi yake kakati gwe bana abasajja bakozesa future yo abasajja bakozesa talent yo ate njagala nkubuulire bolaba nga Balamu nga yeegaana omuntu tisi waffe omanyi yaba waabwe baba gamba nti Bobi Wine waffe Bajjo waffe Abtex waffe oba Bebekulu waffe omanya utaba waabwe logically NRM abantu abaabwe tebalabisa abaddala era Balamu yakuyiye nnyo nina message wano njaziraga abantu ku TV Balamu nga yeewera ngalaga nti yo project yiye ne kati omanyi toli project y'abasajja Yesonyiwe Kyagulanyi katole mu provokinga wayogedde ebyekisiru ng'ogamba wayogedde ebyekisiru ng'ogamba ntino toyina kiyagaza Bobi Wine engeri gye toyina kyomwagaza Yesonyiwe oli mukwerabisa kyamanya ebintu byokola siggo byogera oyina amaanyi agakuli emabega ag'enjawulo naye ag'amaanyi gazze kuzikiriza alien skin teri kintu ky'amaanyi nga maanyi g'abantu bakikulimbanga bayinza okuba bakuwa Kawumbi bayinza okuba bakuwa ebisabo bya ssente bayinza okwoyogeza maanyi naye ssente ezo zibaako amaziga g'abantu mukama wange ze sitide bintu meka bigenda kwasaba kuba ebigwaganja biwe emmere yabyo zitemunteka mu level z'abalumbi ekwogera kusavuwaza ze kyekugamba alien skin mpulidde obusungu ng'ate otandise okusoomooza akasajja Yesonyiwe kola project zo lya buwumbi bwo lya ssente zo fumba babajjo nga bw'oyagala neva kasajja eyakuloga oba bakulye mabega tebagenda kubeerawo ng'abantu bakuvuddemu mission eyakuweebwa ne project gy'okola ogikola kuba oyina maanyi g'abantu kati nze ngamba ag'amaanyi ge wandibadde okuuma n'ogamantaininga kuba weerabidde ekintu kimu nti abantu bagagga nnyo okusinga Museveni abantu bagagga nnyo okusinga gavumenti y'NRM kakati gwe bagala ne bakuwaga olwokuba bakulye mabega bakuwa obwesefusa obukuuma nolowooza nti osinga Kyagulanyi oba osinga abantu amaanyi my friend gavumenti be bantu tosobola kusinga bantu maanyi olwokuba oyina backup ya Museveni okimanyi bulungi mission ze bakuwa n'okugaana okumiitinga Kyagulanyi olwokuba kati twakubyekubye oyinza okusalawo okumumiitinga naye ate omuprovokinga One Love Beach gyoga nti ogenda kukola yenkwakyo ne ba Mickey Wine ne ba Dax baaji bamma nange baaginyima Abtex baagimumma One Love Beach ne police esobola kuwalukuza ng'oprovokinga otya abantu olwokuba akasajja kasirise n'ogenda nti ogenda kukolera ku One Love Beach ng'amazima ogamanyi oli mu kumumookinga kumulabisa nti kalina omutima omubi tekaagaliza abavubuka bato tekaagaliza abaana bato bakulaakulana siwagira balumbi ebibawaayiriza kubanga nze alien skin okimanyi bulungi nti aba-SFC be bakuuma era okimanyi bulungi toyagalanga ku Kyagulanyi bye sijja kwogera wano kubanga okwagala Kyagulanyi si teeka Kyagulanyi si Katonda Kyagulanyi muntu buntu naye Yesonyiwe ennaku y'Abannayuganda wakoze statement ezakulabisizza singa obadde oyagala tukubanga bogenda ogamba abantu kuba bwe twandikuvumye wandisirise newaze ne weerabisa Bayibuli ekamba omutima kyegwogera akamwa kyegwogera kira kivudde mu mutima wandibadde otukate wandibadde otuwayirizanga lumbi tuli NRM n'ogamba tukolera Museveni n'osirika
singa wasirise notukubaka emikono tuli NRM public yandikiguze kuba NRM abayo teboogera nga ggwe kenalabye ebbalamu ng'atunudde mu kamera jjo ate nga nina message za bbalamu ng'akwewerera nategedde nti alien skin oli project y'abasajja kuzanyira mu nnaku y'Abannayuganda buuza nze yagizanyiramu yanjokya zali yani sikino chimayi sina muntu gwe neguya ku internet sina muntu gwe ntya kunvuma ze soba n'okweyamba n'embalaga olusundo lwennina soba n'okweyamba n'embalaga buli kimu naye mmanye nnaku eruma abantu kakati goli mu nnaku y'abantu gy'omookinga oli mu nnaku y'abantu gy'ozanyiramu oli mu nnaku y'abantu bafudde bawumba tuutu abantu bafudde basirusiru naye abantu bano balaba ali yani sikini sagala kulanga bakuba ebicupa ali yani sikini sagala kulaba abantu bano nga bagobanga bigayi ku stage kubanga kyekiddako abaana b'ennaasi ne bagamba bagenda kukuba ebicupa abaana b'emukono batugamba Bajjo tugenda kukuba nje ne sikini ebicupa lwaki buli lubakubanga nodda mu defensive oba oluzinze alien sikini waluli singa walina ba advisor singa tewalina project y'abasajja singa walina advisor omulungi alien sikini badde osinga buli omu amaanyi kubanga nawe okimanyi bye musical tebinyuma otama waliwo group y'emizannyo emu gye mmanyi mu Uganda bwe twagitimbanga awantu ng'etimba bisiteegi ebimasamasa ng'ezanya ebizannyo ebitanyuma we yaddangawo tebaagirabanga alien sikini wemanyi nti musical otanyuma bakulaba omulundi gumu mutaddamu kusikirizibwa kulaba music wo alien sikini okimanyi tumanyi kuyimba alien sikini okimanyi oli mudodoomi okimanyi oli mutontomi naye bannayuganda bakuwa favor nga kigeto youth ekiyina favor wadda mu kumanyira Katonda nakugamba balingawo abayimbi abayitadde Beatles balinga b'amaanyi mu nsi z'ebweru mu America ne bagamba ettutumu lye tulina lisinga lya Mukama Katonda n'abalege ettutumu ne bagwa Irene Namubiri yabuuza Yesu yani tetoddamu mulaba wetuma Lord Fred mulaba bwabona waliwo ebintu batazanyirako tozanyiranga Katonda ndi Mukama Katonda wabujja Katonda yakujjeeko ekisaache kati abalogo ne bakumikisingamu kemikaawo kati otandise kutagalira ku Kyagulanyi atanakuddamu atanakuvumako mboyagala mulabisa bubakamawo balabe alien sikirira NRM tesiima alien sikini abantu bano balaba tebasobola genda ku propaganda walumbi ne body language eyo kati go werabisiza bwe bakubye singa wasirise baba kubyesi wasirise ninawo okimanyi nti oli project okimanyi nti bakuteka okulwanyisa Kyagulanyi that why you cannot meet him olwokuba kati osolomo meeting olwa pressure y'abantu kubanga oli mu diminishing returns okkirira alien sikini obadde w'amaanyi ng'okukuba balina kugonza mpola nga government ya Museveni omuntu w'amaanyi bamukuba kati wasitawaze muggula abantu bakulwanirire ng'abenyale be bavuddeyo okulwanirira bala munagera nayogera nti toli waawe kati nganze yali omuntu gwenge nategedde nti oli waawe kubanga owaawe tebamwogera singa tobadde abantu badde bakwesi bakota alien sikini waffe oyo mukozi waffe omanya toba waabwe logically abayekera bakola that's why nyigiranya abantu abasitwaga batambuza propaganda ebyobulimba osobola okutambulira mazima nga Bajjo n'ogawa ensi n'oyogera nga kyogera bino byenjogera mbimanyi after freedom city bakuyita abasajja okole mission zaabwe noyingira bitimu kawumbi that's why bona lebe bakulereza abawulira amaloboozi mwakawulidde naye si ensonga enkulu alien sikini Yesonyiwe akasajja genda ogwe bibyo saagala okolome obadde ofunye chance egaggawala nga gwe muyimbi atanyuma kulaba kubanga oli mubi olinga Bajjo events fena tutunange mu nnyungu tutunange ebiso bino bikaye mabega wabu wakayima fena tutunula bubi naye obadde ofunye chance atokozesa by'omukisa olwa background yo omanye na bagamba nti bw'okwananga omuntu nga wakyalo kasajja masanyalaze afuuka ekizibu Yesonyiwe Kyagulanyi Yesonyiwe abantu kola music wo dodoma bibyo saagala ogwe wekwase bantu kuba tokyaweza myezi ena wali bayoyo bamulangira suuna balagadira okibizasala tebazza musango balinga ggwe balina amaanyi bali b'amaanyi ng'ensi batya naye otakinga abantu for granted oluza mujja kuleeta bagangasta olw'okuba olina help ya gavumenti ne bw'omukakkane banda tebakwata ne bw'okuleta tebakwata tebigenda kukola nja kujja ne bwino wano with evidence mbibulira abantu zisibera mu propaganda onkusonye naye okyokoza akasajja okyokoza akakimba kakwadde wano Love Beach ng'omanye ebivulu tebabikolera lwaki provoking akasajja okulagira ddala nti oli project lwaki oyiikiriza akasajja kasirise kaveeko ze nja kuvaayo ng'oprovokinga ze mbera kusaidi yanyigirizibwa luli mbadde kusaidi yo nga bakunyigiriza kati onyigiriza nnyo Kyagulanyi ziza kusaidi ya Kyagulanyi because onyigiriza akasajja kali mu nsi kazuuza lwako kabonaabona lwako naye okaprovokinga okalabisa nti kalina omutima obikakumye wano Love Beach alien sikini wasebe kola Love Beach mission yokulabisa kasajja nti kalina omutima omubi tekagaliza bavubuka bato ba mu ghetto nene Museveni naye ayina ekisiraani buli gwagula yagwa mwabateyiga mulibeera ki buli gwakwatako yakati wasudde omwana Museveni oli mutemu nnyo wasudde omwana
wasudde ekyana kyavu wakiwa busente bugenda kuggwawo oba mwakiwaddeyo ebisatu oba akawumbi abalwadde bafa balajana mukisudde Katonda akijjeeko ekisa kigenda kubonaabona mukisekerere olwokuba temwagala creating another Bobi Wine